Nyakadamatiri okwoza emmotoka n'okulabirira obunyonyi kireetedde Kadaama okubeera nga akoowa ku mulimu gw'abadde akola, omulimu gw'abadde ayagala. Mukimanyi nti bw'oba osayininga contract bintu bingi nnyo bye bateeka mu contract by'olina okukola, ng'okubeera mu famire y'abantu 5 naye mugenda okulaba nga mulimu abantu bangi, ate ng'okwo kw'ogasse nti Kadaama ono agamba abagenyi bangi, abagenyi nabo bamulemesezza emirimu. Kiri nti mukimanyi nti Abawarabu bano bakyalakyala nnyo, ddala kati ewuwe agamba bakyala ku Lwokutaano, ne bajja awo ne babeerawo, kati n'abeera nga famire ziyinza okuyingirawo famire 2 ne ye ey'okusatu, n'abeera nga emirimu gy'akola nga mu butuufu tasobola kubeera nga asatisfyinga families ezo esatu zonna. Abawarabu mumanyi bakyalakyala nnyo, naye babeera nga tebazze w'okolera ate mwe mubalumba ne mugenda ate ne mukyala mu famire ezo. Ate oyinza n'okukyala mu famire ezo n'osanga nga tewaliyo Kadaama, oba n'osangayo Kadaama nga bw'ogendayo ate temujja kubeera nga mukwatagana mu ngeri y'okukolamu emirimu. So emirimu gino emingi Abawarabu babeera tebagiraba, naye gye gireetera bakadaama oluusi okukoowa. Kuba jjukira oba omanyi nti n'ogenda kubeera ng'okola mu famire emu, oli bw'anoba mukimanyi nti Abawarabu bajja ne banoba, ne bajja ne baleeta ebintu byabwe byonna, ne baleeta abaana, ne babeera nga omuntu owulira ng'ozitowereddwa. Ntera nnyo bagamba nti wano e Uganda obeera n'ennyumba entono, nnyumba medium, naye ng'olinawo abakozi 2, naye nga tewaliwo bantu bangi bali awo. Naye teebereza nti Abawarabu babeera n'ennyumba ennene, bo babeera nabo bangi, n'agattako famire, bano abakyala twabaleeterawo omuwala eyali ayoza ebintu, ng'ebintu bingi nnyo, kugamba tebabalaamu nti Kadaama ono asobola okukoowa. Kati ng'ebyo bivuddeko abagenyi abazze bakulaga ate n'emmotoka zaabwe gw'olina okuzooza, ne bavaawo bayinza n'okujja ate ne baleeta n'engoye ez'ewaabwe ne bagamba nazo zooze, kugamba emirimu gye baali badde bakolera ewaabwe basobola okubeera nga bagisitula omulundi gumu nayo ne bagireeta mu bbanga eryo, kuba ye agamba bajja buli Lwakutaano, naye buli Lwakutaano agamba teyeebaka, abeera nga tasobola kwebaka ate ng'abeera akoowa nnyo, ate batuma n'amazzi agali awo okumpi akugamba jjangu ogampeereze, bw'atayagala na kuyimuka nga yatudde wabeera tebaagala kuyimuka, mumanyi nga bakoze amadiro gaabwe, buli kimu gw'obeera okireeta. So kino kireetera bakadaama okubeera nga bakoowa, era nga twaliyagadde ku bino ebintu gavumenti byeyagala okubeera nga erongoosa, ebeere ng'eteekamu ekintu ekyo nti omuntu singa oba ogenza owantu oba famire ze ate si baali badde bakwongeramu ssente, kuba kati ng'obunyonyi agamba baleese obunyonyi oba buli 6, madamu bosi we yaleese obunyonyi buli 6, nti kiyinza okuba nga tekiri mu contract naye mulimu ate obuntu bw'otasobola kwewala, nti buli kintu kyonna tebasobola kiwandiika nti mu contract nti kino osobola okikola, kino tojja kikola, kino ojja kikola, kino tojja kikola, mulimu akantu akayitamu. Kati nga Kadaama ayinza okugamba nze nkola nze ndabirira ku bunyonyi, ng'ono naye bw'agambye mu contract tekibeeramu, naye ate si kye kintu ekinene ennyo ky'osobola okugamba nti ate kimpitiriddeko, kuba oyinza obbuwa emmere n'ogamba kambuwe ku makya, mbuwe mu ssaawa eza lanchi, oba mbuwe n'olweggulo, oba oli n'agamba nti nja kuwanga ku makya na lweggulo, oba oli n'agamba nja kuteekangamu emmere omulundi gumu. Naye mulimu ekintu ekya famire, ne babeera nga famire nnamba oba famire 2 ne zijja ne zireeta emirimu, ne zireeta engoye, ne bagamba okubagololera, nti ekintu ekyo kibeera kizitowa, kibeera kijja kuzitowerera Kadaama. So mu ngeri gye tubeera twagala okubeera nga tweyongera okukola, ngamba nti obulimu obutono wadde tebuli mu contract, osobola okulaga boosi wo nti wadde tebuli mu contract obukola, naye si kituufu, naye n'obeera nga obeera awo ng'obukola. Example gye mbawadde ya bunyonyi, nti obunyonyi bwabeera baleese owaka, engeri gy'obeera togenda bulabirira ssaawa 24 oyinza okubuleka. Kiringa bw'onoogenda owaka n'osangawo nga waliwo kapusi, ne bagamba kapusi ako kawa amata, wadde tekibeera mu contract nti olina okulabirira pusi ewaka, naye ate ekintu ekiri nnomo, nze bwe naaligambye nti kiri nnomo okubeera nga pusi ogiteerawo awo amata oba emmere yaayo gye mubeera muguze n'ebeera ng'erya.
n'ekintu ekikwatagana n'okugamba nti bakujja mu maka gano n'ogenda mu maka amalala n'okola n'ogenda mu maka amalala n'okola ekintu ekyo tekiba kituufu era ekintu ekyo mubeera mulina okubeera nga mukiteesaako ne babeera nga bakongezaamu kasaala oba famire eyo yennyini gye bakututte nebeera nga ekusasula kuba bakadamu abangi abatugamba nti ye buli bw'aba avaawo ne boosi we agenda ne babeera nga bamuwaamu akasente ne bamwongezaamuko kasente n'abeera nga alina amaanyi agakola kyagakola so emirimu gino gituleetera okuzitowerwa kuga twalisabye gavumenti nti bw'ebeera eteeka ennongoosereza mu contract oba ng'eyogerezeganya ne companies bye bintu ebimu bakadaama bye baali yagadde okukola nti oba okubeera nga boogerako nti okukola kubeera kungi waliwo kadaama yampeereza nga ayina engoye ruumu namba naye ng'engoye ezo si z'abantu b'owaka baleese eza families ezizza okukyala ne bazireeta azigolole naye nga yalina okubafumbira emmere yalina okubeera ng'agenda mu ndiga yalina okubeera ng'agenda mu mbuzi zaabwe mu butuufu ekintu ekyo oba owulira ng'ozitoowereddwa nnyo kati sooke tuwulire kadaama ono naye ali mu mbeera y'emu atubuulire ekintu kino kimuyisizza kitya. Halo Nnyabuli Kadaama TV. Halo Mukulu Kadaama TV. Mwebale kuweereza, mwebale kutuweereza nga ffe Kadaama. Mwebale na kutuyamba. Nange nina obuzibu. Saba ku magezi. Wano wendi ndiwo omukozi omu. Ennyumba si nnene naye emirimu wangi weegiri. Kati olw'omukaaga kati omukozi bano famire yaffe ku Lwakutaano baleeta waliwo abantu abajja wano okulya famire zibeera 2 n'eyaffe 3 ne babeera wano naye nga mumanyi emirimu gy'abano abantu oyoza amasowaani n'owulira ng'okooye n'okola emirimu n'owulira ng'okooye ogenda okutuuka okwebaka ng'owulira omubiri gwonna kukola ki kuluma kati bali abalala abakozi baabwe baagenda kati tebakyaleeta bakozi kuba tebalina bakozi kati ndiwo bw'omu bali we baalinga bali abakozi nga babaleeta ne bannyambako naye kati ndiwo bw'omu mmenyeka nnyo n'ekyo kati ate ojjako ekyo ku Lwomukaaga ndina okwoza emmotoka 3 buli ku makya jjukira Lwokutaano nsula nkooye ku Lwomukaaga nakwo nsula nkooye famire eri emu ku zo ejja wano buli kanaku okulya baafunamu obutakanya n'omukozi waabwe nga bamulekera emirimu gyonna gy'ataakanya naye ku ofiisi omukozi n'akola ki n'amugambako kumwongeza ssente ye n'agaana omukozi n'amuviira kati omukozi bwe yagenda oyo omukozi twava mu ofiisi y'emu naye kati ye omukozi bwe yagenda kati abeera ajja wano buli kanaku almost mu wiiki andowooza ayosamu omulundi gumu oba 2 kati nsaba ku magezi ku nsonga y'Olwokutaano n'ey'Olwomukaaga nsula nkooye mbagambe banyongeze ku ssente kuba nfuna 10 oba banzigyeko omulimu gw'emmotoka ku Olwomukaaga kubanga famire zaabwe zonna zibeera wano ndiwo omukozi omu mu butuufu nange mpulira nga nkooye mulidde kati ekyo tekimaliridde tekimaze ne baleeta n'obunyonyi buli wano obunyonyi buli 6 naye buli mu biyumba 2 kati obunyonyi obwo omukadde ayagala buli kaseera nze kwegamba nteekako amateeka yakabuleeta yabujja mu maka g'abaana be n'abuleeta wano naye anteekako amateeka nteeka nina okola ki nina obulabirira kwegamba n'atambalirira nti nange nkola ki nange nkoowa kati amagezi gensaba okumanya mugambe nti nze obunyonyi sajja kubulabirira oba mbulabirire bwaba si kyo mbagambe banyongeremu ku ssente tesikiinaamu buzibu ekyokulabirira ababunyonyi bwabwe naye mbagambe banyongeremu ku ssente bwe baba bagaanye kubanga nange mu butuufu mmenyeka
ku nsonga y'emmotoka okwozebwa olwokutaano n'ey'obunyonyi ensonga enkulu mbagambe banzigyeko ogw'emmotoka ogw'olwomukaaga wakiri nsigaza emirimu emirala oba mbagambe banyongeze mu ssente nsaba ku magezi nja kusanyuka nnyo nga ng'onzizeemu mukulu Kadaama. Yeah, halo, je, bali kwenye